Gyawunye dda saidi z'Essoroti anti poliisi bwetyo munnange ekutte mukyala wa director w'essomero erimu erimanyikiddwa nga Juzan Nursery and Primary School gye baakatta omwana Apio ow'emyaka 6 era nga munnange kigambibwa okuba nti omukyalo ono ayinza okuba yasaddaaka mukyala wa director nga yasaddaaka omwana oyo. Ebyo byonna tugenda kuba munnange tubiraba mu mboozi yaffe eno. Ate bwe twogera ku bulwadde obwa HIV okusinziira munnange ku bakwasaganya ebyobulamu wano e Uganda ku nsonga za siriimu batugamba nti tewali nnyo kyakweraliikirira okuva Trump bwe yasala obuyambi ku Uganda n'ensi endala nti eddagala likyaliwo era abo ababadde bakyamira eddagala nti myezi 4 eddagala likyaliwo kubanga Trump yawa emyezi 3 z'ennaku 9. Kale ebyo byonna tugenda kuba tubiraba n'obweraliikibwa Byanyima ku nsonga eyo. Kaakati munnange ate era Byanyima ayambalaganye ne mutabani wa Amin Lumumba. Amin mumumanyi bulungi nnyo Lumumba Amin. Ate era munnange okubeera nga annyonnyola mu kulongoosa erinnya lya kitaawe era bano ensonga ki baviiriddeko okubeera nga bambalagana. Ssemakadde naye essaawa yonna yandikwatibwa baali mu tikako ekibaluwa kye bakuntumye ensonga ki ate n'ebya UNEB ensoma empya n'ensoma enkadde kabiculamu empya n'enkadde kugamba bikyatabudde abantu naye ngenda kugeza ku munnange okuwa ebikwata ku nsonga eyo oba oli awo obyewulirireko. Sooka osubscribing ate onyige notification bell awo olayikinga osharinge. Teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo ku Kasozi Jjanyi wali Ntebe Road oyite Namulanda Kajjansi oba Kitende. Apartments zirimu buli kimu, amasannyalaze tegavaako, wifi ya bwereere ate zirimu buli kimu gwe weetaga bwetaazi kwetikka kasenyaako oba na pants zo. Abattimo Property Consultants Limited nabo ku nsonga z'ettaka awo muganda wange tobabuuka be just ennamba yaabwe weeri awo ku mboozi zaffe ate osobola okugenda ku bibanja byabwe. TikTok gye bali nnyo, Facebook gye bali nnyo n'ofuna okumanyisibwa okusingawo. Bw'oba olina obulwadde ng'oli mulwadde tokkiriza kufana birwadde. Omusawo waali ali qualified. Bwe twogera ku musawo oli qualified doctor ate n'akola research ate n'abeera ng'alina ekitone eky'okujjanjaba kugamba omusawo ali talented. Nga bwe kiri nti munnange asiika obulamu tassa mukono waali badde ogezaako naye kubanga nze eyo njiwanga bonus wano olw'ensonga nti abantu munnange banoonyezza ettuufu naye tukimanyi bulungi nnyo nti ettuufu liva wala. Gezaako kubanga oba tulina musango gwezizza nange sina musango gwezizza okubeera nga ndabye omuntu asobola okuvumula oba okujjanjaba n'owona n'ogezaako kubanga munnange obulamu tulina bwa mulundi ogwo bwe bugenda buba bugenze tetwagala kufaanaganako olwatta omukulu nalumanya. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tutandikira ku ssomero mawulire ga nnaku naye munnange bwe kiba nga kituufu ate kibi nnyo kubanga gye buvuddeko twafuna amawulire ku ssomero erimanyikiddwa nga Juzan Nursery and Primary School lino lisangibwa Soroti. Kakati eno batugamba jjukira nti essomero lino omwana ayitibwa Faith Apio yafa mwana wa myaka 5 era nga ono enfa gamba enzita gye baamuttamu mbi nnyo baamusala omumiro ne bamukutula namu ne babujjamu. Kakati waliyo okutya nti director ow'essomero ate mukyala we mbu ayinza okuba nga ye yakola ekikolwa ekyo era ng'omwana baamusaddaaka busaddaasi mbu jjukira nti ate era bisobola okubeera nga bya bulimba kubanga abantu anti babeera boogera bamusaddaase okukana ate nga tebakuyodde munnange nga tolina kyomanyi mukazi wattu naye ne bakutwala ate poliisi ye eba eyagala kwegamba buli keewulira konna kubanga eno
munnange okusinza ku RPC Damali Muchuha ono atugamba nti eno case eri very sensitive, very sensitive. Ono ye RPC ewa East Kyoga Region Police Commander RPC Damali Muchuha. Era munnanga atukakasiza nti omukyalo ono ayitibwa Vivian Okedi, mukyala wa director w'essomero erya Josan Nursery and Primary School, yakwatiddwa in connection ku butemu obwa omwana w'emyaka 5 Joan Faith Apio eyattibwa ku ssomero lyabwe. Yali yakamalayo ennaku ntono nnyo ekyewuunyisa. Kakati munnange Miss Okedi bwatu yasibiddwa mukyala wa director, era nga tebamukuteeka wabula bamukute ne brother we. Era munnange bano basoose kubeera nga basibwa ku ssomero nga tebabaggalira katugeze mu ruumu emu. Era munnange nti omuwendo gw'abantu kati guwezedde ddala, ndowooza abantu bali eyo mu 5, bali mu 5 kusinziira ku report bali 5 abakakwatibwa ku nsonga eyo. Era munnange okubajjaawo ku ssomero nga babatwala mu kkomera okubeera nga okunoonyereza munnange bwe bayambako poliisi. Kakati essomero lino libadde lyaggalwa okuva enjego eno bwe yagwawo, era poliisi n'ebeera nga yeriwo era bakyali mu kunoonyereza. Era bebuyinza bagamba nti munnange oba oli awo bayinza okubaawo kye bazuula ate egamba ekiyinza okuvaako bujulizi obw'amaanyi. Kati kyensonga kibateekayo poliisi gyeri tevaayo n'essomo lye baliggala. RPC Nachuha atukakasiza n'atugamba nti poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba nti obukakafu buvaayo era nga obwenkanya butuukikako. Era n'asaba abantu bonna munnange babeere bakkakkamu, kubanga agamba nti eno case eri very sensitive, era bakola closely n'aba forensics abakugu forensic experts okubeera nga bazuula ekituufu. Kale public erina kubeera nga esigala nzikakkamu, kubanga njagala okubuulira nti ensonga eno eri serious nnyo. Twagala okumanya ani yatta omwana oyo. Jjukira nti omwana ono Apio munnange bwe batta emyaka 5 yali mulongo, era ku ssomero kuno yali yakamalayo ennaku 3 zokka nga bamututte mu boarding section. Bw'atyo n'asangibwa ng'attiddwa, era nga omumiro gwe munnange bagukutuddemu baguggyeemu, era omubiri gwe baagusanga munnange bagusibidde mu kabuyonjo ey'aba staff pit latrine. Kakati metron ow'essomero lino omukyala amanyikiddwa nga Osula Adong, nga naye kati ali mu nkomyo, yasooka okubeera ng'alaba omulambo guno, era yatya nnyo, era agamba nti munnange kino ensiisa yali y'amaanyi nnyo. Kati Soroti n'abazadde bonna ne beeraliikirira era okukakkana nga baagala obwenkanya bweyo. Abaana babajjeeyo mu ssomero babatutte, tebeeteekera njega eyo. Maama w'omwana ono nga Nansi bw'atyo nga naye agamba nti bannange yejjusa okubeera nti yatwala omwana ku ssomero lino. Omukyalo ono kibi nnyo ku myaka egyo emito, bambi yalina okubeera nga oba oli awo akola n'agamba akamwana kamutwala abo balabirira bulungi nnyo abaana abo, nga bwe mubimanyi osooka kufuna information nti abo mukulabirira abaana. Bannange bw'atyo n'agenda eyo. Katuvuddeyo katudde ku nsonga ya HIV infections. Bagamba nti zino nno nti ekisooka nti bwe tunaatuukira mu mwaka katugeze 2029 oyinza okwesanga nga abantu abalina siriimu kwe abeekubisizamu emirundi 6 singa obuyambi obadde buva mu Amerika tebukomawo. Era UNAIDS be batutegeeza ensonga eno, be batutegeeza wano e Uganda. Nakugambye nti ab'ebyobulamu batugamba nti tewabaawo kweraliikirira kwonna mu myezi 4, kubanga
America yawa myezi 3 oba ku 9 ne kati mu myezi 4 eddagala likyaliyo mu stock kati bagaddewo zi kliniki ng'abantu bwe bagamba abantu basobola okugira nga bakyakisesinga eddagala nga omwami ono bw'atunnyonnyola wano. Thank you, sir. Dr. Dan Byamukama, the head of prevention of HIV/AIDS at the Uganda AIDS Commission, has clarified that despite Trump's executive order to elevate US foreign assistance, HIV/AIDS treatment is not affected. So there is a waiver, but of course that waiver is for until April, until the end of the 90 days that they had proposed. We do not know what they will do after 90 days. But as I speak now, there is a waiver treatment program, so all people living with HIV who are on treatment, their treatment program shall not be interrupted. That said, they have not given us a waiver on prevention programs they had been supporting. They had specifically been key to supporting our prevention programs, targeting adolescent girls and young women. You very well know that the highest number of new HIV infections in this country are among adolescent girls and young women between the age of 15 and 29. In Kampala alone last year, 53% of all new HIV infections were among young women between the age of 15 and 29. The US is the largest donor for health aid, with USAID leading efforts to combat other health challenges like tuberculosis, malaria, maternal and child health related issues. These programs have been vital in saving lives and improving access to treatment while strengthening Uganda's health infrastructure. So, but that program has been dropped. So the adolescent girls and young women have to go back to our abstinence. They have to now to learn to abstain. They have to be faithful to a single HIV negative partner, and they have to advocate for condom use. We noticed that among the things they have stopped supporting is condom procurement. They were providing us resources to buy a significant number of condoms that we need in the country. So those who have been in the habit of wasting condoms, we have a short supply. We don't have enough resources for you to misuse as you have always misused. Research as of 2024 by the Uganda AIDS Commission reveals that Uganda has 1.4 million people living with HIV/AIDS. Majority of these are adult women. Of those, slightly above 900,000, like 910,000 are women, like 75,000 are children, and the rest, like 34%, are men, were like 510,000. So you can see that the epidemic still affects women disproportionately. Even when we look at the number of new HIV infections from last year, we estimate there were 22,000 new HIV infections among women, while there are around 11,300 among men. So almost half of new infections, half of women were men. So there are much more women than men getting infected with HIV. While Uganda remains steadfast in the fight against HIV/AIDS, the public should adhere to abstaining, using condoms, and being faithful. Executive Director owa UNAIDS omukyala Winnie Byanyima bw'atu yatutegeezezza n'atugamba nti HIV infections zibadde munnange zigwa kwegamba nga ekirwadde abantu bakifuna kwegamba bagenda bakendeera mu myaka egiyise era nga tufunyeeyo cases 1,300,000 empya bwe tuba tutunuulira data owa 2023 era nga bagamba nti 60% decline okuva munnange akawuka kano bwe katandika okubeera nga ate kalaga nti kamaanyi wano 1995 eyo zirimu ebiseera ebyo muganda wange akati okuva Donald Trump bw'aggyeewo obuyambi kirabika nti ensi egenda kunnyogoga era obuyambi bwabadde buyamba jjukira nti babutuggyeko ennaku 9 nga bwekugambye emyezi nga 3 era Byanyima agamba nti singa
tewabaawo kikolebwa batugamba nti 2029 kyagenda okwesanga nti abantu abali mu miliyoni 8 n'emitwalo 7 bayinza okuba nga bafunye siriimu kugamba nga kati ate siriimu akutte akati era nga bagamba nti miliyoni 6 n'emitwalo 3 oboolyawo bayinza okuba nga ate era be bafudde okwo munnange nga kwe kuli n'abaana miliyoni 3 n'emitwalo 4 bwe batyo nga bafuuse bamulekwa. Kale bwatyo Winnie Byanyima yabadde akuba omulanga nti Donald Trump yalibadde bagamba addiriza mu bukambwe asobole okubeera nga ayamba naddala amawanga amankuseere aga Africa kubanga kino munnange kigenda kuba ate kivaako abantu bangi nnyo okubeera nga bafa singa abeera bw'atyo Donald Trump takyusiza mu ndowooza ye. Era munnange newankubadde ng'agamba nti yabadde bwegamba mu kapasite ye tali supposed kubeera nga akwitisayizinga policy za zi gavumenti, naye yabadde asaba busabe ng'apulidinga eri Trump administration obutagezaako munnange kubeera nga obuyambi babugirawo ddala kubanga yagambye nti kale waakiri baali badde bateesa ku ngeri y'okukendeezaamu ku ssente Amerika zeewaayo mu buyambi kubanga nti weesanga nti kino kigenda kuba kibi nnyo kubanga agamba nti katugeze mu Kenya yokka abakozi 5 mu kaseera ako Trump yakutulirako obuyambi bwe bati emirimu cwi era 10,000 mu Ethiopia kyekimu na wano mu Uganda kyekimu era munnange n'agamba nti US ebadde eyamba kinene nnyo mu kufandinga kubanga ebadde ebitundu 9 ku buli 100 mu pulogulaamu eyo yebadde eteekamu akasente era nga eno miliyoni 4 eziri eyo mu 4 eza dola zibadde zigenda kugamba mu nsi nga Uganda, Mozambique, Tanzania, US zeewaayo okubeera nga bayambako. Byanyima y'omu tetwagala kumuvaako nga tetunnaba kumalayo mawulire gamukwatako. Byanyima ono ayambalidde mutabani wa Amin, Lumumba Amin. Munnange Byanyima yeegaanye omwami ono Lumumba Amin byagamba nti Amin ye yayamba Winnie Byanyima mu kumusomesa Idi Amin Dada era munnange Winnie Byanyima talutumidde mwana n'agamba nedda oyo tagezaako kubeera nga alimba. Kati statement eno yakoleddwa Lumumba Amin ono atugamba nti ng'asinziira ku byabaddewo kubanga kyavudde ku kidibeti eno okubeerawo nti jjukira nti Makerere University Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe ono ku social media babadde abantu beebuuza era nga babuusabuusa obuyigirize bwe era bw'atyo n'aleeta obukakafu bwe yaleese empapula ze ng'alaga nti muganda wange ono y'omu ku abo ba students abaali ab'omutawaana ennyo ne mu A-level yali wa mutawaana nnyo era bw'atyo n'atukakasa nti yeeyongereko ku misomo gye university y'emu wali Soviet Union. Mu kiseera ako muganda wange eyali etwalibwa Russia. Kakati olwo Lumumba Amin avaayo okunnyonnyola kubanga nti eno weesanga nti ba African scholars bangi nnyo omuli ne eyali president wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta naye munnange yasomerayo mu Russia ku nkola ya scholarship era Lumumba Amin agamba nti naye gye yali ne Professor Nawangwe era bonna olu Russia balukuba budinda. Kati ne Winnie Byanyima naye mbu Idi Amin yamuwa scholarship okugenda okubeera ng'asoma mu UK.
kati bwini byanyima ebimaze okubeera nga bimugwa mu matu n'avayo n'agamba nti bannange nze saagala kunsimbako matu ga mbuzi kundiisa ngu kiki ekyo omulembe gwogwo gwa kijambiya lwaki oyagala okunteekako nti kijambiya mbuye yansomesa tayagala kubeera nga bigamba abaako n'akakwate konna kwidi era yagamba mbu ono yafuna scholarship under refugee status from the World University Service gye yajja scholarship eyamutwala Bungereza okubeera nga asoma era nti ono byayogera muganda wange bulimba bwe nyini nga takwatibwa na nsonyi era n'agamba nti ng'oggyeko ekyo kyokka naye omusajja ono kwegamba talina na nsonyi agambye rubbish. I fled Amin's regime and studied at Manchester University on a refugee scholarship from World University Service. Your blatant lie is not just offensive, it is disgraceful. Byanyima mu bigambo bye. Eyo munnange nga tuvuddeyo bujulizi ku bujulizi, twagala bujulizi bukwatibwako, kuba kwegaana nakyo kibi nnyo. Kakati munnange tugenze mu Uganda Law Society era nga eno tuli wa president wa Uganda Law Society Isaka Ssemakadde. Ono muganda wange ate eri antama era nga ye yasalawo okubeera ng'agenda kwambalira buli omu ewatali yadde n'okutya. Ebyo muganda wange bagamba nti agoba musajja munno walikamu ezinakuzza bw'atyo munnange ate alina emisango Buganda Road Court era omulamuzi saidi zeeyo bw'atyo amuyisizza kugamba amuwadde okulabula okusembayo final warning. Ssemakadde amuwadde final warning ku ki? Kakati munnange Buganda Road Chief Magistrates Court emaze kubeera nga ewa lawyer Kimaze Ssemakadde nga bamuwadde okulabula okusembayo okubeera nga alina okubeera nga alabika mu kooti mu buntu mu buliwo oba si kyekyo munnange agenda kubeera nga akwatibwa. Kati Ssemakadde ono munnange yakulira Uganda Law Society alina emisango egyo munnange gyekuusa ku kubeera nti nno yavuma Director of Public Prosecutions DPP Jane Francis Abodo. Kakati munnange bino byatandika omusango guno okubeera nga guggulwawo nti Ssemakadde yakola offensive comments ku Justice Abodo bwe baali mu symposium November 18, 2024. Kakati bino byeyogera bwe bityo byasaasaana ku mutimbagano nga bw'omanyi nti kati betubiwulira kati nga Uganda atalaaju wano tutandikirawo amuwadde level amugize nkugambye. Kakati munnange ate abasajja tebaagala kati abakyala abamu tebaagala kuswala agamba onswazizza kale hali munnange bw'atyo nga amutwala mu kkooti alopa ttiimu y'abaloya be ng'epakana nakyo nga bonna nti bannamateeka. Kati bw'atyo n'ayitibwa okubeera ng'akola ki yeewozaako Ssemakadde naye talabika mu kkooti nga baloye be bagamba nti alinamu obuzibu mukosefu akabengo kamuluma ate yabadde ali omukkuto bwe bityo enzuga nti mulwadde kiki mukkuto akkuse nnyo kati ali akyebaseemu. Kakati ebintu ebifanaganako bwe bityo munnange nga bagezako kuteekawo embeera mbu mukosefu. Kakati munnange Chief Magistrate omulamuzi ow'ekitiibwa Ronald Kayizi bw'atyo nga agezaako kubeera nga extendinga summons agamba kale ng'agamba babadde bali awo nga balaba omusajja tajja n'oguno muyitazze. Kakati n'agamba nti gwe mundo gusembayo okwextendinga summons era n'agamba 24 omwezi guno gwe nnyini atikulwa 24 February 2025 yekyasi gy'amuwadde
ye chance gyamuwadde 2025 yagambye nti siisizza warrant of arrest kugamba ekibaluwa kibakuntumye takiyisizza nga ba private prosecutors aba abodu babadde basabye kati ngezezzaako okwongezaayo summons eri accused okubeera nga abeerawo wano mu kkooti mu buntu mu buliwo era February nga 24 bw'atalabikako 2025 ayizulu alina okujja wano okubeera nga munnange bamusomera omusango singa alemererwa okukola ekyo kkooti egenda kuba nga talina choice yonna okuleka okubeera nga issuing warrant for his arrest omulamuzi Kayizzi bw'atyo bw'agambye. Kakati okusinziira ku lawyer wa Ssemakadde Derek bazze kuketta ono agamba nti client we legal team ye nti bo babadde already bazze okumukiikirira nga article eya 28 akawaayirako ku 3D bwe kagamba mu constitution nti babadde bazze okumukiikirira balooya beni wabataliiwo Ssemakadde munnange era nga bano balooya batugamba nti abadde alinayo nayo egamba emisango gyakwasaganya ebiri ate nga giri pending kugamba nayo kikyamuzuzumbya saidi zeeri kuba naye looya kati eno okubeera eno ate nga nabo mumanyi backlog y'emisango gyammwe kyepayiringa eyo ne gibeera eyo muli batono kakati Ssemakadde bamuwa kakiseeri naye ate ali busy balooya bagezaako kubeera nga bakola ki bawolereza client waabwe naye private prosecutors lawyers ku saidi eri eya Abodo DPP bonga bagamba nti enanga ene kuliwamu Joshua byamazima bagamba nti Ssemakadde alina okulabika wano in person asobole okwasalinga charges kakati munnaye kooti bwetu negamba nti tetugenda kubeera nga tuissuinga tuyise ekibaluwa kibakontomye olwa due process kwegamba nti buli muntu alina eddembe lye era lirina okuteekebwamu ekitiibwa kibategeeza kakati kooti ekuwaayo akabembereza due process alina kubeera wano ennaku z'omwezi nga 24 mwezi ogwokubiri 2025 kati bw'atajja kooti egenda kuba eyisa ekibaluwa kibakuntumye warrant of arrest era nga kino munnange kiba kitegeeza nti awo tuba twolekedde ate okubeera nga tudda mu mawulire kwegamba kigenda kuba kituleetera embeera eya highly publicized legal battle nga bw'olaba eyaani wano gye twalaba wano eya Haji Kwezira abazadde abasinga bwe baba nga si bonna balabika kati system oba engeri UNEB gyegradingamu oba grading system yayo empya erabika ebatabudde tebagitegeera tebamanyi bwekola era n'abayizi nga bwe bakoze batunuulira bitunuulire tebabitegeera kubanga UNEB yaleese grading system empya era nga bano mu kufulumya ebibuuzo eby'abaana aba siniya ey'okuna batukakasiza ne batugamba nti abayizi 98.5 ku ba candidates abatuula nti bano munnange baayise wansi wa new curriculum kwegamba wansi wa system empya kuba ekigambo system kya Luganda kati kyafuuka kya Luganda mu byensoma kati waliwo batuula ebibuuzo mu system empya n'enkadde abazadde tebabitegeera naye nze munnange nange sina nnyo kyakugamba okuleka okukuwa akatambi kano gwe naawe weewulirireko weewulirireko nga naffe bwe tugezaako kubeera nga tubitegeera mpola mpola tusobole okubeera nga tubibannyonnyola bwe muliba mutusabye nti temubitegedde naye katuke tubawo omukisa
naffe twewe omukisa okubeera nga naffe tubitunuulira kati bye bino mu bufunze. The Ministry of Education and Sports and Uganda National Examinations Board have released 2 sets of UCE examination results, those from the new competency-based curriculum and the transitional examinations. Under the new competency-based curriculum, 359,417 candidates registered for the examinations, with 357,120 candidates turning up, while 2,297 were absent. A total of 9,742 candidates sat the transitional exam out of 10,141 registered, with 399 candidates absent. Grading under the competency-based curriculum was based on the combination of continuous assessment, accounting for 20% of the results, and final examinations 80%. Of continuous assessment and end-of-cycle scores gives a holistic picture of the learner's achievement. Professionalism of the teachers to ensure the integrity of the continuous assessment scores submitted to UNEB. This is very important because that's how we get the whole learning of any one of the students of the work they do throughout the year. Validity and reliability must be observed in generating these continuous assessment scores so that they reflect the true levels of achievement by the learner. The performance of candidates is reported by achievement levels: A for exceptional, B for outstanding, C for satisfactory, D for basic, and E for elementary, representing extraordinary, high, adequate, minimum, and below basic levels of competency, respectively, based on their ability to apply acquired knowledge and skills in real-life situations. The overall results show that 350,146 or 98.5% of the candidates who sat qualified for the UCE certificate. And this will be indicated on their results transcripts and certificates as result 1. The E, if I may go back to that table, Mama, I did not mention E because the minimum score is D in order to qualify. Now the E, we are saying this person is below the basic level for this certificate. Performance per subject indicates that exceptional levels of achievement are particularly evident in art and design, history and political education, agriculture and mathematics, while a significant proportion of candidates achieving elementary levels are found in physics, chemistry and English language. We have 12.8% of the candidates who are elementary, that is, they are below the basic level of D. And also we have chemistry, which is 6.3.1, biology 2.3, mathematics 2.8, English language 3.6. The chairperson of UNEB, Professor Celestine Oboa, explains the guidelines they used to adapt the later grading format. 2. The descriptors, that is, explanations of the meaning of the grades, should be positive on what the holder of the certificate can do. 3. That the document has to indicate that the final grade for each subject is derived from the continuous assessment and the end of cycle scores. UNEB registered 64 cases of malpractice from 984 candidates under the new lower secondary curriculum, mostly in science practical papers. Meanwhile, Odong explained the performance of candidates under the transitional examinations, noting that malpractice cases were fewer, with some instances of external assistance. In Division 1, out of the 9,000 plus who sat, 80 or 0.8% were able to pass in Division 1. 5.2% of 503 candidates passed in Division 2, and the others, as you see. And the percentage of
those that did not make it or who got grade 9 is a little high at 16.7%.